Moses Kalangwa nga yabadde ssentebe wa NRM e Kayunga era omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku guno na guli afiiridde mu kabenje ka mmotoka mu kireekesezza olwaleero mu kabuga akamanyiddwa nga Ssuuka ku luguudo oluva e Kayunga okudda e Jinja, era ng'ono kigambibwa okuba nti yabadde adda mu maka ge agasangibwa oluuyi olwo. Abatuuze mu kitundu kino awaagudde akabenje bategeezezza nti emmotoka omugenzi gy'abadde atambuliramu ekika ekya Double Cabin yabadde ewenyuka buweebwo. Kukuba wennyini wali eri nga nsula wali nga Chairman Kaberekwa we yali ngaawo. Kati emmotoka yavudde eringa eri speed ku kyensoroka naye kuba omusajja wa boda yabadde ava ku Shell wano ku Lake Oil. Bwetyo ne rollinga negwa mpaka waneeno we tuli. Ekiseera kino we yafiiridde. Badde ava Kayunga ngadda Jinja. Kati nga wava ku Shell wali okunywa amafuta wa boda nayingira ekkubo ndowooza omukulu beekanze bwekanzi accident eno ne bamwekanga. Bwe bamwekanze driver nayagala okugula wa boda ye n'ataga kwe kwafudde akabenje ako. Saategedde Mzee Kalangwa oba yabaddemu obaani ne nalabye nga ababaddemu tebasobodde kukola ki kuwona, era nagambye abo tebawonye. Bwe nalabidde paatulo n'ejjange bataddemu egenze naye ng'emmoloka yeenyize wano maaso yonna Double Cabin nga yeenyize eringa capati. Abadde musajja mulungi mu Kayunga nga omutuukirira ng'olina ekizibu ng'asobola oyamba abantu nga bagenze Ssekinomu ne bamutuukirira nga talina buzibu. Mbabazi Jovio omu ku bawala b'omugenzi Kalangwa ssaako n'abatuuze abalala betusanze mu maka ge ku kyalo Budaali ekisangibwa mu ggombolola y'Ebbaale baliko bye batubuulidde. Nga n'oba ng'okoze omusango mu Kayunga district ng'omusirikale akukutte oba ng'omwana wo bamusibye oba nga waliwo omusango gwonna gw'ozizza ng'asobola okuyamba n'akugirayo omwana. Abantu ba wansi ng'abaana abadde basomeeko baba abadde akutte ku mukono n'atuyingiza mu PRE. Leero mawulire ga chairman waffe kubanga yavudde mulamu bw'ensi lw'akabenje ke yafunye ekitundu ky'e Ssuuka oluguudo lw'e Jinja. Tuli mu kiyongobero ky'amaanyi nnyo nga disitulikiti yonna ate n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Mawulire si malungi. Batukubidde amasimu ne batugamba chairman afunye akabenje e Ssuuka. Ne tubeerawo nga tweraliikiridde essaawa y'emu ne batugamba nti ate wuyo bamutute e Nakasero. Eddakiika ntono nnyo ne batugamba nti chairman afudde. Twayisibwa bubi na kati era tuwulira nga tuli bubi kubanga chairman abadde mukwano gwaffe, chairman abadde muntu waffe ow'omugaso. Data tumanyi tugenda kumuzzaawo tutya. Abooluganda lw'omugenzi bategeezezza nti mu kiseera kino balindiridde kiva wa mukulembeze w'eggwanga batandike ku nteekateeka ez'okuziika kyokka nga mu kifo awaziikibwa maama wa Kalangwa we bategese naye okumuziika. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga Andrew Muwonge ne Sulaiman Madade yali minisita w'abakadde bategeezezza nti bafiiriddwa nnyo omuntu atazzikawo era ne bagamba nti Kalangwa abadde musajja atadde Kayunga disitulikiti ku maapu olw'okuba nti abadde musiga nsimbi era nga basabye bannakayunga okubeera abakkakkamu basobole okwerekera obulungi ssentebe Kalangwa. Tulina okutwaliza wamu kiseera kya kiyongobero, kiseera kya kunakuwala. Ne tusaba Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Kisooka chairman abadde kumpi ayambye buli muntu ali mu Kayunga afiirinzeeko omukono gwe. Chairman abadde tanyiiga nga ku makya muba musowaganya olw'eggulo abeera musajja mulungi. Chairman tazikawo era tusaba bannakayunga bonna buli omu investor omuntu atadde ssente mu by'okulaakulanya eggwanga lino. Mukimanyi wano e Kayunga tetwalina ne media house. Olwaleero tubadde proud nga tulina radio nga Sauti okwongera ku media houses endala is an employer. Therefore twagala okumwebaza mu ekyo. Bwe tufiirwa omuntu wabeerawo ebigambo bingi, njagala ebigambo bino bibeere bitono. Tugezeeko okwogera olulimi olutugatta okusinga. Tukyagenda maaso n'amalindirire awo gava mu bitundu eby'e Kayunga. Olwaleero twagadde